Mugamba mutya mwemwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaliro nyagadde tulabe enkola gy'osobola okukolamu eddagala lino ne libeera nga lijja kujjanjaba obeere ng'ojja kuwona bulungi nnyo. Gyatunuulira eddagala eryo ery'enjawulo ng'ogenda kulisekula oluvannyuma olyanike. Olina kulyanika otya singa oyagala lisigale nga lijja kujjanjaba. Kati eddagala eryo erisekulwa ly'olaba lijjanjaba endwadde ez'enjawulo okusinga bibajjo na mirandira ebikoola bitono. Kati eddagala eryo mulimu ejjirikiti, ebibajjo by'ejjirikiti, ne mubaamu ebibajjo ly'ekkajjo ly'enjovu, ne mubaamu emirandira gy'omuwafu, ne mubaamu ekifumufumu, ne mubaamu engabo ya Kabaka, emirandira gy'engabo ya Kabaka, ne mubaamu ebibajjo by'ekifabakazi wamu n'ekitonto. Kati eddagala eryo nga bw'oliraba lisekuliddwa bulungi. Oliraba bw'omala oddisekula ligatte wamu lyonna. Kati mu kulyanika we wakulu wenjagala mulabe, liteeke wantu ewayonjo. Kati mu kulyanika liteeke eno mu kisiikirize. Nga bw'olabye liteeke mu kisiikirize eno ewava omusana. Ekyo kyentera obbabuulira ti eddagala olyanika otya lisigale nga lijja kujjanjaba bulungi, lisigalemu omugaso. Lyanike mu kisiikirize kati eri nga bw'oliraba kati liri mu kisiikirize omusana guugwo, kati ddyo liri eno mu kisiikirize. Buli omusana we guba gutambula lisike obeere ng'oliriraanya omusana. Nga bw'olaba bw'otyo bw'olina okwanika eddagala. Lijja kusigalamu omugaso, olinywe lisigale nga likkolera bulungi. Kuba buli w'olyanika mu kasana, akasana kano kakendeeza eddagala amaanyi, omugaso guggwamu bulungi nnyo. N'olwekyo bw'otyo bw'olina okulyanika. Eddagala lino lyensekudde oba nga bwe ndibabuulidde, okusinga ddala liyamba ng'obadde olumizibwa mu ndiro omwo, liba lijja kuyamba bulungi nnyo. Gwe omukyala nabukalu, ng'oli nabukalu era naawe liba lijja kuyamba. Ogezaako okulinywako onywako n'obeera ng'oliddiŋŋana. Eddagala bw'obeera olisekudde bw'otyo nga bw'olaba kati ekyo kyenkutteko ekyo kiyitibwa ekkajjo ly'enjovu. Bw'etyo bwe lifaanana nga lisekuliddwa. Eddagala eryo essekule ddungi nnyo, liwangaala. Olitabula wamu n'oliteeka mu kaseffuliya, otuulako katono n'oteeka mu kaseffuliya, n'oteekamu ebikopo by'amazzi 2 oba 1/2, n'oteeka ku kyoto n'otokosa. Werijja n'obeera ng'onywako bw'otyo. Eddagala lisekule bw'etyo osobola oddinywerako omwezi ng'onywako mpola ng'oliddiŋŋana. Obeera ojja kutereera bulungi nnyo. Gwe alina ekizibu ky'okulumizibwa mu ndira ojja kutereera. Gwe nabukalu, gwe omukyala ng'oli nabukalu, eddagala eryo lijja kuyamba bulungi nnyo. Njagadde mbalage enkola gy'okolamu eddagala eryo, engeri gy'olina oddyanikamu ng'omaze oddisekula, olina ddyanika otya. Eddagala eryo buli ku makya keero liteekeyo, naye liteeke mu kisiikirize. Kwegamba olina okubeera ng'olifaako. Omusana bw'olaba nga gugenda gutambula kisiikirize ekyennyumba, oliteeka eno mu kisiikirize, n'oliteeka mu kisiikirize lijja kukala bulungi nnyo. Eddagala bw'otyo bw'olina okulyanika lisigalemu omugaso. Oba osobola odditeeka mu nnyumba nga bw'olifulumyamuko, olumu n'olyanikako mu nnyumba. Oliteeka awantu ewayonjo oba ku ttule, lusaniya, akadeeyangako, n'oliteekako bulungi n'olyanika. Kijja kuba kikuyambira ddala bulungi. Njagadde tulabe enkola gy'okolamu eddagala lino ery'ekusekula lisobole okusigala nga likola bulungi. N'olw'ensonga nti ebibajjo ebyo bijjanjaba nnyo okusinga ku bikoola, ebibajjo wamu n'emirandira. So jjukira biba byetaaga okusekula. N'olwekyo bw'otyo bw'olina okikola, bw'ekityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ky'onaaba ombuuzizza ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077787340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.